government ekiri e Uganda bubbi kati buli omwali mukubba taamu egenda buli omwali mukubba taamu egenda buli omwali mukubba taamu egenda naye nga bwe mbategeezezza nafunyeemu ku ssanyu wamba ly'abaana ly'omulumbe lwawa nti oluvannyuma lw'okufa kwa Aponye nabategeeza Aponye oyo ne Museveni kwabadde mukozi wa Museveni Aponye nga bwe nabategeeza nti bano abantu beekweka mumanya naafuna erinnya n'oganda ne oba waawa mwoyo munnalwanda Aponye ne bw'owulira erinnya Aponye owulira nga ava mu Northern Uganda oba mu Eastern Uganda nga tonnaba kumulabako tokkiriza bameka abadde bamumanyi Aponye toliwulira erinnya oliwulira nga lyambuka waggulu mwakokolo lidda waggulu eri oba litandikire ne lidda etteesa eno mbamuli ati gy'oliwulira gye lidda nenga munnalwanda yava eno nga yeekweka mu linnya Aponye oyo omusajja ebintu byonna ebya Museveni byanyaze mu Buganda abadde akolagana ne Mayiga nabateganya awali mega supermarket yawo eryo ttaka lya Mulangira Yusufu Wasajja Suuna nabategeeza video gye nakola ne abazzukulu b'Omulangira Yusufu Wasajja Suuna basiiba njala batambula bayita ttemu batambula bayita mizimu ne awantu awo Mayiga yakolawo ddiiro nga wakyaliwo walingawo Micho Courts akazimba akakadde akaliwo ke bayitanga Micho Courts abajjukira Micho Courts liizi bwe yaggwako ng'ebintu ebirina kuddira bantu abagaba liizi abaliwo ku lwoli eyagaba liizi be bazzukulu baana wali wakyaliwo Omumbejja Luwedde wali wakyaliwo omulala tata wa Kabaka asembyewo okufa nakabiri n'abalala nga bakyaliwo ne bafa abazzukulu we bali tebafuna mu bintu ebyo Mayiga ng'akoze ekibulooka balidde $5,000,000 Mayiga yali $5,000,000 n'ava mu ddiiro n'omulala basibye ekibaati wansi okudda ku Shoprite eno ddiiro yawo yawedde abaana bakaayana naye twafunye essanyu kati omu abadde akongoja emmandu awedde era kati susubira nti Mayiga wooli weebase mutubbye Museveni mubbye ebintu by'abantu n'emizimu gy'Abaganda tegigenda kwebaka gijja kwerwanirira nze mbali budde gijja kwerwanirira bino bye mubbye byonna mubbe mutwale ekirungi mubizimbye mu Buganda we mubizimbye tujja kuddamu tukebere mwafunawo mutya waali waani Mayiga oyira ebintu by'ofunyire ebibyo mu kibuga wakati okulaga ne Kiyimba Firimani muguze ebibuga wakati mu kibuga Mayiga akulaga ne Kiyimba Firimani ne balina ebizimbe mu kibuga ebiwere ebina ababaami boolaba ebintu bya Buganda olemedde ku Bwakabaka Katikkiro wa Buganda obulemeddeko fe twakukoowa ofanagana nga Museveni yagambye okubakulembera okubafuga mbayamba buyambi bw'okulembera bakooye tebakwetaaga okyakolawo ki bw'oba otuyamba nga fe boyamba tetukyayagala Museveni otuuke naga nti nze kulembera Uganda mbayamba buyambi kati boyamba tebakyayagala okyakolako ki fe boyamba tukyakwetaaga tetukwetaaga bw'oba mpa obuyambi nga sibwagala bugiyawo genda nakola statement nze nsobola okudda nensigala ku nte z'eŋŋano n'ente zange genda onune tezisinga abantu ente ya Museveni nesinga Munnayuganda ne bw'ofa te ya Museveni okufa Munnayuganda afa ekyo kyamanyi mb'okukulembera Uganda Museveni ayamba buyambi Bannayuganda obakulembera sebo tukutegeeza taata bw'okulembera tetwetaaga tojja twekakako bwekasi tambula ogende bisuulewo ogenda tunafuna omulala n'akulembera nga n'entebe wanyaganyage onyaganyage wekakatise ku bantu ng'otubulya nti otuyamba buyambi kati okufa kwa Aponye ng'afiridde mu accident n'abalala kati temwebase okulina Museveni yennyini kabba ttaka mubbye ebintu bya Buganda mubbye ekisaawe ky'ekkololo mu kitutte mubbye buli kintu kyonna ebyapa mwabikyusa biri mu mannya gammwe mwe musalawo ayavoola musalawo agaggawala mwe bennyini buli kimu mu kifuta kyammwe n'ekonomi ne mugikapitalinga ne mutegerera ekonomi ne mugifuula nti Bannayuganda balina kudda wansi wammwe sadi muse tubalaba twabawabidde omanyi bw'onyaganga omunaku naga nti sijja kuwabira ku poliisi omunaku naye alina kooti ye tulina gye tuwaba emisango gyaffe tuwanike embwa ayitaata kati Abaganda bo ne omuwaali emmandwa zasituse muwabire emmandwa bajja kufiira mu accident teri kulama nti oba yafunye accident n'avaawo ng'avuddeko okugulu mutuge gusooka okuvaako wali ku ttaka gusooka kuvaako mutwe awo kati wetutuuse mujja kiwulira era kati nkakasa Mayiga emmotoka etambula supiidi biresobola kudduka supiidi 6 naawe oli mu kutya
Yusuf Wasajja Ssuuna agenda kulwanirira ebintu bye mujja kubisesema emmandu wazigaludde ziti nawe Museveni wenyini nenyo yijja kuva mu bbanga egwe mu kasooli eyiwoneka ku Nevansi n'egwa ku ttaka nga mwoli temugenda kutwala bintu by'abantu mukoze fujjo lyonna munyaze buli kintu kyonna tubalaba no aponye nono nyerinya aponye nali mukusoko okuwulira aponye nali amunya aponye musajja Muteeso aveyo mayike mukula gyava nga muba aponye ava munoza nenga muba nga ali omusajja gwe bayita aponye nga naye avudde mambo kadajja nabyako byakolera teri nagamba naye ono sadde aba yagijjawo abanga wamambuka teri mulugwala alina kizimbe mu kibuga wakati tebakulimba tewaliwo mulugwala alina kizimbe wakati mu kibuga n'abaganda beefulati ebizimbe bye bakolera bali tubalaba Mayiga olina ekiyimba Firimani bwe muli mu ddiiru zammwe mufuna sente kiyimba Firimani ng'agula nga tubalaba mujja kubikomyawo bamwagala batemwagala ekirungi ebintu mbizimbye mu Buganda ettaka temulisengudde temulina gye mulitutte mulitadde mu Buganda tubalaba ffe bwe yakutukako n'avaako nga ffe tusagambiza mutusonyiwe abafamire mutusonyiwe nono gwe mulaba anyagama mubeere bulungi ne famire z'abantu bazireka zikuba miranga muzireka zikuba miranga oyo aponye yabba ssente wano bali mu lukolo okubba ssente obuwumbi obwawe wa Uganda mu covid oguli abannayuganda emmere abo bazimba ne kalolo kululu ne bannaabo abali be stages ne babba ssente ne bagaba obuwunga obulimu amayinja ne bagabira obuwunga namba nnyo obulimu embizi bwe baba abantu nga bali ku ggwanga banyaga ne bagabira abantu obuwunga namba nnya ne babuwa abantu nga balinga bagenda obuwa ebisolo obuwunga namba nnya kyakyu bwe bagabira abantu ne babagabira ebijanjaba erimu amayinja ne batwala biliyoni ne biliyoni z'essente ffe tubalaba ffe twawanisa emikono emizimu gya Buganda gisituka ayitaata emizimu gya Buganda gisituka gyerwanirire bano abasajja bwe tuliko bonna bayaaye ulaba mukaaku kireerese ate kati mukaaku omanyi ekinsesa ku bantu nga bamukaaku abo mbadde nabo emyaka 20 ave yaneegaane mukaaku kireerese era etteeka lya Aida Additional liba kubanga likyaliwo oyo mukaaku likwata mukwate ne bamusindika eruzira n'abeereyo gavumenti neemulabirira naye kati yazze engulu Museveni yamuwadde ssente babawadde akawumbi kalamba n'ekitundu nga bakayisa mu maawo bajje bakole propaganda biliyoni nama n'ekitundu mukago bagire kati mukaaku alina essuuti mpya n'ennyumba yagifunye yapagisiza buloogi bwonna bubanja bwonna obuli mu Lubaga n'awalala asula mu buloogi nze namuti oyo omusajja yasula mu mmoloka yange neerabiramu ekkooti neŋŋamba omusajja alese ekikunta kye mu mmoloka yange ng'akirese omwo ne wayitawo ebbanga naŋŋamba ekkooti yange yakawemba nkimutwalira nga wabeera wafuluutira kanaye avaayo ogere ku lw'abannayuganda mukaaku omufu nkutegeeza gwe mukaaku omufu nga siwo tobanja accountability omufu ataliwo obanja accountability y'amabugo ng'omufu siwo wavuddewo n'oyogera mukati mu kaseera kano ke tulimu twagala okulaba nga tusetinga ebibiina by'obufuzi enopusede efuna biliyoni 15 ebibiina ebirala ebiwo FDC yakikola ddi FDC emaze emyaka 20 nga yeri mu opposition yejokulira njagala ombuulire obiina nga CP yalina ababaka 2 mu parliament yalina nga Lukyamuzi w'Olubaga South ne Olubaga ne Makindi West ngeri Yusufu Nsubuga Nsambu mutubuulire FDC yakuliranga opposition nakuli yafuna ku ssente neyita abantu ne bawayo ku ssente kwa tujukire dda badonors era bafaninga nga kibiina kirimu opposition ky'amaanyi kati yagatooza nti nopo eno kwata ssente okusobola okuzimba ofoti oyogera kasasiro omukaaku naawe oyogera mu bantu gwe mukaaku kati osinzidde owulira weewaga ate bagaa nti oyogera nga tembe erimbe gyebbi okozesa amaanyi mangi ne energy opika ng'era alina kyalidde akakosi kamwe nkamanyi kalimu kansala lukodamba manyi kalimu mayike mabikemba manyi ako kaalimu n'omulaba mwita akaweya mubaraka ako kaalimu n'oyo kasozi wa Makindi East gwe bawangula mwina kakiriki kammwe kali awo kesiteginga buli ssaawa ne kalowooza nti ke kali ku kituufu mukaaku obadde mu ggwanga ebbanga mbyofuza emyaka 25 kiki okoze mu nkyukakyuka okoze eki
mumagala kuloza manu kati muvuddeyo mwogedde mu myaka 2 gye mubaddewo kike mukoze mu byobufuzi mutaddewo chuka ki mutaddewo ki okujjako kuba muzaala gwe mubaddengamu muli mukasambidi muna kakiriki kali awo amona abali abayuwayidi bakomuledi muna mukyali awo kava muli oli luziga yagenda mwena ale mu luzige ne kasigala nga kakiriki we kali awo era nga bw'okalaba mukasambide nobatimaawu kali awo kakiriki bambuga kali awo kakiriki kamwe ne tukalaba mutamulowooza nti abantu tebategeera ekyo kyokera ku makya n'oyogera kyonalese okutembeya fe tutadde akaliro k'oli omusajja kasabuni tumutaddeko akaliro n'asirika tumutaddeko akazito newali kati okukyala kujwayo okwogera kati anakyologa nti bansonyiwe kati gwogenda kukola kibukaako ani akuwuliriza olina monopole ku bannayuganda gwe ova noweyita owanumpu nti oli wanumpu numpu okozeyo omulimu kyotambula nabesige kumaca paka lwagula obeera nabesige ebya numpu kyabitegeera obya numpu tobitegeera mukaaku oba emikaaku gyemi nemukama taata bano abasajja balina amanya ge bafuna kati oyo mukaaku mu nsi ali omu oba erinnya yali kimawo mukaaku oba yagattaki omukaaku gwe muki abali ku mukutu guno omanyi mpiseeko wano ndabagategeeza ndi wano nga baddagala wano weni ndi musawo mutendeke bano abasajja ova e Uganda ne pasiripuzo wakola usimanyi wakola mege wakola hege wakola simanyi PCM n'otuuka waga nti bitu tubimanyi ne bakukwata ne bakutuziza baga nti kati ogenda kuba musawo w'abalalu nti ye tugenda kuwa orientation tugenda kutenteekateeka biri byonna tebagenda kubirabako naye nga tubisasulidde ssente tusasula buli kimu omwana akola subject 12 zikola ki system ya Uganda y'okusoma nfu ene Bulaya tekulayo tusoma kule Uganda wafu botuke e Bulaya oyo yabakasasiro ngobaga nti bova Uganda ngo wasoma obusawo botuke n'okuba mpiso mmoswaddi bova Uganda nti wasoma obusawo nti botuka n'okuba mpiso no botuka wano baga nti akatoze tutandika buto ne bakune kyalinga ne bakuteeka mu kyebeetaaga bo kati nze omulalu nsobola okumanalizinga oyo nsimbu ye mukubye oyo aliko olyaga oyo aliko mandwa nenga kati mumwampeke ne mumwa zeteekeddwa okumuwa etuze muwa naye maneja mukaaku kireerese yafunye ssente babadde akawumbi kalama n'ekitundu wantu wano batimaawo batandike propaganda akuba Kyagulanyi ne temukyasobola Kyagulanyi abajja okumugyamu obwesige bantu abamufuula kyali si mmwe mubaddewo ebbanga mukoze eki mubaddewo ebbanga nga mutegeera opposition nga mugitegeerera kuliko Judi Mbabali ngenda babulya kakiriki akali mu Buganda aka UID mukanonye gye kali mulimu Luluma abayiga ali mu parliament mulimu Luzige yagenda mu NRM mulimu Mabikke mulimu oyo Mpuuga mulimu Mukasambidde mulimu Judi Mbabali mulimu abantu bangi babukenye ekyambulozi gye bali eyo bangi waloka kirika akali akabuvuka bali mu Buganda abalowooza nti byofuzi balina okubitegeerera ne mubeerawo ebbanga kumbe muli bayaayi ensi ne bategeera atwabuuka temulina kye mutugamba ffe twabuuse kati mukaaku osinzidde mukaaku tugenda kuteekako akali ate ngenda kubaabya mu mulina bidiiru mubeera mu bidiiru mubamanyi tera sobola kuneegaana mabika asobola okuneegaana bakasozi abo mbadde nabo emyaka 20 nga ntambula nabo abamu bansinze mu kusatu baka palamenti nabo mundi siniya wa byobufuzi nze ndi siniya mbaddewo nze ndi siniya nga ndi wakati mu kibuga wakati ebyobufuzi bibadde bikola bikwatira omuliro nga wembeera nga ndi kusigiri kwennyini tubalaba atokera ku macho ogenda ku ziredio kati bagenda muyita wali osimanyi kungu ababa TV abo bagenda jowere gyotandikira ki TV kya mujotandikira kati osimbudde olese energy togenda kusobola mwe muzimbe kyamu tewaliwo kigaana opposition kubeera bbiri z'amaanyi mu ggwanga teri kigaana ngubeera mu FDC gyoli ozimbe FDC ebeere y'amaanyi ne UPC ezimbe ebeere y'amaanyi tolowooza nti kuveera gyolwanire mu nuupu mwoba olwanira nti olina siteeke mu nuupu
So what? Mwaja munupu nga magala kwegabira kadi. Omuli John Mary Sebufu. Mwaja munupu nga magala kwegabira kadi. Eyo no saba kinene ne bajukuma. Notandika okukola olutalo. Olinsega muyofuzi gwolisega scavenger. Olinsega. Uli ogenda kuwangula ngo mazima wangula abantu bere bago bavugire ngova muzigo. Ngova mu loje moyagala ove ofuga abantu berubaga. Soka we setting. Ne wome mawokota bakuma lwasonga ngo ina yoki wagenda wakitaawo moyagala ove. Omusajja omukulu. Ensonga ze gwago tuzogera ku mwe twabavaako. Mulibe mwene Museveni muli etamu egina tubalaba. Ngenda kuba mu video, ngenda kuba mu live. Ngenda okubabya. Teri muntu amumba tumumbagana Kyagulanyi omulumbagana oti. Mbakati wengatagatta ne mufuna sente bweziti FDC yabeera mu parliament nga yesingamu amaanyi. Nga ne ba donors abafaninga byobufuzi mu ggwanga gye bawa sente. Lunaku kiri yafuna sente n'eyinti ebibiina ebyali mu opposition evuganya Museveni. Ne bamuwa sente kyoyagala bano bakole. Totufuula batategeera. Buli kibiina kiringa kirabu ya mupiira buli omu asambira mu kirabu ye. Niwo beera olunaku lwe bata ttiimu y'eggwanga tuyita buli mu kirabu omulungi n'avayo najja n'asamba. Olunaba tukwetaaga tunaakuyita. Ama mbadde mbategeeza aponye emizimu gy'ayanukudde essaala z'Abaganda. Wakyasigaddewo nannyini mmandu ali ogu. Gwe Museveni ogera ku matane weefiisaamu bwefiisa. Bakune bana be bakubika nti Museveni wenaga kigozi saawa yonna si kigozi Allah n'akusaasira n'okeera ku macyangu ogalamidde. Ng'ofudde. Abantu bagenda kukuba embuutu. Abantu bagenda okukyakala. Independence ya Uganda ejja kuba emaze okudda. Uganda ejja kuba ezeemu okufuna obwetowaze. Lukumu ennaaka mwebiti yali independence. N'olunaku Museveni waleva ku bukulembeze bwa Uganda. Yagenda okuba independence y'Abannayuganda. Nze mbabulidde ku radio kate Boston wensinzira. Ekiteeso kijja kujja mu parliament nga nti Uganda efunye obwetowaze. Lunaku Museveni lwaliva mu bukulembeze oba lwalifa. Yagenda okuba independence ya Uganda. October 1962 ebyo tebiriiyo. Ebyo tebiriiyo mbategeeza. Ebyo tebiriiyo. Semateeka. Tujja kuddamu tumutereeze. Balina bwenze nadenge njogera ne mukwano gwange. Nanga neffe tubeera mu bintu byakuwakanya biki. Njagala kati oyo Muhoozi akeera ku makyamba ayagala kuba president wa Uganda. Muhoozi aveeyo ayimirire ku TV. Agambe nze ekigenda okuneta mu bukulembeze. Kimu. Kuddiza abantu ttaka lyabwe lye babyeko na bintu byabwe batwaliddwako ku makyakeera muwagira. Akole campaign aveeyo ayimirire agambe nze ekindeese ffe ba Muhoozi tujje ku bantu ebintu byabwe omuli ettaka okubabonyaabonya okubatta bye bindeeta okujjawo n'okuteeka obwenkanya mu ggwanga Uganda ngenda keera kumuwagira. Ng'omunaku bamudize ettaka lye bamubyeko. Ng'omunaku asinga omusango. Nga tebabbye eggwanga. Nga tebavuwaza abantu bo bennyini. N'akeera ku makya n'agamba bino bye ngenda okukola n'abyogera tubikolako endagaano okeera ku bye bitusumbuwa. Ne bagala kunyweza bwakabaka bwabwe bwe banyweza. Kati futukudde Kyagulanyi akulembedde olutabaalo mukaaku avevenga. Omukaaku ovevenga. Kati gwe mukaaku oli mulimbo gwe wafa. Tosobola kuwangula bwakakuumaluzi. Tosobola kuwangula bakyamani bwakyalo. Abantu bakudampinga. Abantu bakuwa abantu b'amasuuti. Mwayambalanga amasuuti ne munyuma abantu bakuwa abantu b'amasuuti. Abantu bali ku nsonga ziruma abantu. Omuntu yenna ali ku nsonga z'abantu. Abantu gwe batambula naye. Era kati muteekateeka. Muyina enteekateeka nnene ku Kyagulanyi. Ne mu propaganda naffe eno gye tuli. Ffe twabasooka yedde eno gye tuli. Tugenda kubatayiza ze gambye ngenda kubaabya. Ngenda kubaabya mbamanyi namwe mukimanyi mbamanyi tubadde nga ffenna nga sikanya nammwe nze sigamba nti mbadde nammwe nga nzikanya nammwe nze mbadde mu opposition nga nze mmanyi
opposition wetambula abantu abasinga bemulaba mu opposition mbategeeza bali ku mukutu guno bali abantu balala benoonyeza byabwe mumwayagala Sebagala Mukama Katonda amusonyiwe byamusobako Sebagala nga muyayi aje Sebagala yayogerako ekintu ze nentya nga tugenze tumuloze wankyukakyuka ali ku sitiwoolo tugenze okulonda bakansala abavubuka mwalimu oyo kansala muyizi kanso muyizi mumulabo yabeera mu nuupu awoza emisango ne Shifula Lukwago mumulabo oyo waliwo omuvubuka ne bamuyita Ashirafu nga wa NRM tutuuka ku sitiwoolo gye tugenda okulondera bakansala abavubuka twali bavubuka nga fe tugenda omulonda Sebagala n'atuga nti tugenda mulonde Shifula mulonde ne NRM Ashirafu naye nga fe tulina namba ze ziwangula buli kintu nga bakoze alliance ne bawangula muyizi okubululu bubiri nakati bwe ntuuka kumakya empulya nga muyizi abonyebonye muyizi atambuzanga bigere ntima naye bipande ne tubonaabona ne kanso muyizi politics nga bwafaananga Sebagala bamuwadde miliyoni aka ekifo kitunzi emiliyoni aka tugenda okuva ku sitewolo nga zemaze okulwanagana nabo nembagamba bino byemukola biki nemwe mubalaba nga bamulaba ebifaananyi by'abantu bano abasajja ebyobufuzi badde babiryamu buli tebabangako bamazima nabwenkanya nga bagenda bakyogera bano bavandulo bennyini abawedde emirimu bino nno birala byakyuseemu si byebiri ebyammwe ebyokulya bino byakyuseemu ebyakyagulanyi birala ntumidde ku mukanso waisa mufumbiro wose bino obimanyi bwe tubadde Nusufa bino obimanyi bwe tubadde olwo abantu bembagamba babimanyi bwe tubadde mubimanyi Nusufa obimanyi mufumbiro waisa obimanyi n'abalala mubimanyi bwe bibadde otubadde nga mu DP muyo waidi fenga tutayiza abantu obutasawa mabira kwe basawa ne bamumalawo mabira oyo gomula ekibira ky'amabira ekyo ekyafiirako omuyindi gwe batta tulwanyiza tusimbula ku edikota ya DP tugamba Sevu Mabira mukasambidde yakera ku machana jale t-shirts eza bulaka ne buli mwana yali yambadde t-shirt ya bulaka bamukwata babagalira buli bana abali bali mayoga mwenteekateeka pushinga Sevu Mabira kati diye mbide kiyakulaga akwata buli gwa t-shirt kumba bamaze okulaga bali bagenda okukwata ne mukwata oyo bakwata abaana ku lunaku lwa Mabira nabo mbayizo ko bakyali mu makomera tebavangayo nenga diru agikoze ali nammwe mukasambire mutambula naye bana abasajja bwe bafaanana nabo nayogera koto ebine koto nayogera n'omukati omusajja ayogera Rudisha mba yaabo temubawuliriza bayayi tuwuliriza Kyagulanyi kyayogedde kitugenda nakyo titwagala okuwulira kirala kyonna fatuli kukyeki ekiva papa kyayogedde kyetugenda nakyo enjiri ennungi enjiri ey'obunnabbi eri wa Sserwadda Mundeba ku Victory mbategeeza mpiseeko wano kubategeeza mugende wali Mundeba ku Victory wa Pastor Sserwadda obali enjiri ey'enkyukakyuka mwema muyita ye pastor kati omulamu yekka ateredde ali ku musituuni yali ku musituuni kati kutambula naye bano abalala bonna bayaaye bano babugi bujingo anage tujogeddwa bannaye tujogeddwa omusajja akunganya abantu nabatika mu kidaala awo omusana ne gubooca n'abajjamu masoni namba n'agizimba nabaga tugenda kuzimba wano arena kanene land church arena namba baga kuzimba kisaawa awo abantu baleta sente abantu n'otunuulira eyembo ya bujingo ayagala bayibuli ya Kyagulanyi genda wa bujingo yagirina nembategezeza mbadde nnize olwo Edimase yakuta abaana bange nga muwadde emitwalo 10 bagenze kutuwali simanyi kutuwalingi n'abatwala ku masengere nga tejja abatwala nze sikolagana na Mayiga ne banziika naye mu kinja kimugamba semberayo tonyigiriza Mayiga mubi Edimase namukuza abaana namugane tamu ejja abaana ngenda bakujjako kati masengere bagenze kuloba kimi masengere zimbeera katwendi mitwete naye badde ngamba abaana bange mugende ku masengere nene benjada ate nenfuna ku ssanyu eryaponyi njagadde babuuzaako mubeere bulungi byange byebyo jasiptewo ne mbabuuzaako
nja kuddamu basinkane ku lwokubiri naye mubeere omusanga mukaaku mukube mukaaku waliwo banne bakyasirise tebannasimbula mukaaku yazze kuba jinja mu kisaka kuwulira abantu kye bagamba mukaaku mumukube bamukwata n'omukazi omusajja ng'ali muloogi naye ne bakuba oyo mukaaku yatambula engoye yazitadde mu kaveera bamutwala emisinde naye kati ayogera ku nsonga z'abannauganda alese vibe yafunye obusuti bwewandege bamuwadde wali batunda yaguze obusuti abadde ayina esuti egi akyusa mpale talina ng'ali awo asiiwuse yenna si ewekiwalata ng'alabika bubi ne munange yakute ku sente yakute obukadde gabi n'ettaba lyakomyewo kati asinzidde apika omulaba apika otemanyi Kyagulanyi gye yava nze basekeredde mwe temumanyi Kyagulanyi gye yava temumanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.